UGTV1 lero njagala tugende tukwateko ku Hoima Road watugendako Kasubi. Lero tugendako Kasubi wano wetuli katale ka Kibuye tandikidde eno katale ka Kibuye oba mu Ndeeba kati ligenda Masaka awo Ndeeba bwate bwafaanana very busy. Zing furniture tugenda kuyita ku lubiri yaleka ekikubo ky'erubiri nga tekuliko chorus kati ebya alo lugero kati olwo lugero wano zing balayika bagwamu zing bali bakyalina abatunda ebintu by'omu nnyumba nekirabika ennaku zino ebintu byatabukamu olubiri bwe luti bwe luli ekkubo eryetoolola olubiri lyonna kyewaliisenga ring road oba ku lubiri wonna bayibawo kolas bwe wati bwe wafaanana kujjako ekisaawe eky'olubiri kyekikyabulamu ekisaakaato kira kikadde akyetaagisa nababeera nga bakiza bujja olubiri bwe luti bwe lufaanana ekkubo lyonna ajjukira awantu wano wonna waali wa ttaka nga kitaka wano nfuufu yokka ye bakuba naye kaakati lwamala okubeera nga lukolebwa tugenda bwe tuti tugwe e Bulange tugende Nakulabye then Kasubi kayanja kakabaka kaakaawo ola kayanja kakabaka olubiri bwati bwafaanana abantu bangi abatubuuza ebibuuzo mu inbox ebikwatagana n'amataka nga mumanyi nti ensonga y'ettaka Uganda yo yakutte wansi ne waggulu n'obuyaayo buli mu mataka kyobola nga mu episode zaffe ezimu tukuleetera ababulooka bennyini bo ne bajja ne bakunnyonnyola tujja kufunayo ne BLC babeere nga batunnyonnyola lwaki obufere oluusi bugenda buyita ku LC zaabwe BLC agenda n'agamba nti ye yali tamanyi naye nakulaga nti yasayininga endagaano bbiri. Waliwo incidence yabaddewo nga waliwo omukyala yatunze ennyumba era bane bembeera mugula ebintu bino olina okwegendereza ennyo ate nze nali bagambye temwesiga nnyo ba lawyers bw'oba ogula ettaka weesige nnyo neighbor that is permanent neighbor nti ddala neighbor waali si bano ab'emizigo omanye nti ekitundu ekyo kiri kitya. Bw'oba ogula ettaka gendayo ne bulooka omulundi ogusooka naye ate genda okole gwe ground search yo ng'oli wekka ng'obuuza banneyiba bokka neyiba ajja kukubuulira ekituufu bamulirabe kubo lyonna eryetoolola lubiri lyo baalikola tujja genda nga tunyumyamu mpolampola n'okubaddamu ebibuuzo byammwe ng'ate eno bwe tubalambuza sogezangako nnyo Bulange yiiyaawo waggulu ngenda n'okubalaga ndowooza emiziro giigyo mugiraba wakati waabo banjovu bagendanga nga sayidi buli wamu bagenda bateekawo ab'ebika nga bagenda bateekawo ebintu byabwe kati bano baŋŋaali wakyaliwo n'ebifo ebirala ab'ebika abamu tebannabeera nga bateekawo bika byabwe ku luguudo luno nitulabawo balino lye bayita ekkobe eyo mpindi nze nali manyi na kisolo abenga bibaabaawo
omuntu bagamba empindi oyinza okulowooza waliyo ekisolo kye bayita empindi naye nga gwe muziro. Then bano baaki bano omuziro ntalaganya yiyawo nentalaganya yiyawo akabbiro maleere yiyo abajeddira muli awo. Kano round about eno gye bagamba nti ye kabaka tagyetooloola ayina kuyita mu buyisi ava eno ng'omubedde ng'omunene nga kabaka n'ayitamu awo mulaba awo kageeti ako balina okukaggulawo ye n'ayitamu straight n'agenda mu bulange yeyaawo. Awo ye teyeetooloola wano nga ye ayita mu buyisi n'agenda straight. Emiziro giigyo gikyaliwo guno bwangabye nga biyiiyo then wabeerawo ogwo abo si bammamba abo bonna ab'enseenene baabaawo. Ebifo bikyalimu abatannaba kubeera ab'obutiko ab'enkima mpologoma abeeyo ki mwenna ebika byammwe biibyo mubirabye emiziro gyammwe mugirabye b'endiga baabaawo. Tuli ku Kisingiri Road mbadde mbagamba oba ogula ettaka mwegenderezenga nnyo mistakes ezikolebwa mu ttaka. Abantu abagamba nti nze nasayininze ne looya wasayininze ne looya naye looya yazeeko ku ttaka. Nasayininze Mengo hospital eri awo nti nze nasayininze naani looya era tulina okwogera ne looya. Looya kyomanya emunyo bwe gijja ku ttaka ye bwasinga okwetaaga bw'obeera ne looya at least mutwale ku ttaka abeere ku ttaka ngaawo naye gwe togenda kulambula ttaka n'ogamba mbu looya tugenze mu ofiisi ya looya asayininze. Bw'abeera looya we emirimu gimuwe mugambe akati ttaka lingenda okugula byangu tugende tulirabe naye gwe n'okola saaki y'ettaka yonna buli kimu n'okikola n'ogenda n'obuuza banneyiba ate olumala n'ogamba ngenze wa looya kusayininga ndagaano. Abantu mutalina nnyo kubuusa maaso wadde oluusi nabo mulina obbeegendereza ate nze wemangula ettaka ate nyinza okutrustinga ennyo weeroosa okusinga looya. Bwe mangula ettaka asookera ddala abeera neiba Ndege University eri awo nti asookera ddala alina kubeera neiba omuntu ali ku ground awo are around then nenzaako abeerosi looya ajja luvannyuma kuba bano abantu be babeera basinga okumanya ebintu kyova olaba nga mufuna obuzibu ate ng'otandika omaze okufuna obuzibu ng'ate weebuuza ku neiba gamu naye wajja ng'ogula nze tewaŋŋamba. Protestant Medical Bureau eri awo Gombe Medical Services tuli kumpi kutuuka Nakulabye nti mugezengako nnyo okubeera nga ogenda ku ground abuuza aba neighbors LC then lawyer najjamu ku last naye teweesiganga nnyo lawyer n'olowooza nti lawyer alina kyagenda okubeera nga kukolera ye ebizibu bwe bigwawo yabajja ate nga ne lawyer yennyini nti bw'obeera ne lawyer atasobola kuva mu ofiisi ye mukugula ettaka awo nabo balawyer abo mukugamba basendese luti bw'atasobola atomeko bano balawyer abato bagende ku ground wennyini w'ogula
n'omanya ekintu kiri kitya. Mbadde mbabulira issue yabaddewo nga waliwo omukyala eyatunda ennyumba n'abeera ng'ekyapa yakiwa Manelenda. Kati ekyapa bw'akiwa Manelenda ate n'akwata endagaano n'agenda n'agiteeka mu banka emu gye sitagenda kwogera, naye bwe naaba njogera omuntu bw'anaaba awuliriza vidiyo eno ajja kutegeera nti nayo transaction yabaddewo last week. Kaakati omanyi Manelenda bo babeera ate bali very very keen. Kati munayo endagaano gye yakolera ku LC ng'agitwala mu bank, mulimu banka ezo entonotono ezitali nnene eziwola finance ndowooza mutegedde ezo. Nga munayo ono Manelenda bwe batuuse ono Gayo ogenda okugula ennyumba ng'agenda wa Manelenda ng'agenda bajjayo ekyapa ye ng'akwata kyapa kye wayiseewo ebbanga tono nnyo. That is olunaku ndowooza enkeera kirabika owa banka waliwo yagibagulizaako ng'ejjange egamba nti wano ono omukyala wa wano aliwa nti bannaye wano twaguzeewo mwaguzeewo yes naye n'ennyumba eri mu banka nga balagana ndagaano nga bali ku muyigo gwa mukyala. So buli bw'oba ogula weegenderezenga nnyo naye jjukira nti kaakati banka ejja oddugwamu kubanza bwe mbeera nina tayito kati bw'oba oyina endagaano ebyo bibeera bibyo obeera teweetegereza. Mbagambye Uganda waliwo bu banka obutono bu finance something mujja bunoonyerezaako si zino zi banka nga bonoogamba nti zi DFC you know bu finance something ogenda nga bakoze ensobi. Kati awo ojjukira babeera bakutaddeko mbeera okutte ssente z'oguza owantu embeera n'ebeerawo. So abayaaye Uganda bangi ekyapa akiteeka wano n'afuna ate endagaano y'ennyumba n'agiteeka ewalala oba n'agiteeka mu Manelenda ne mwereega. Tuli mu Nakulabye kaakati bwe tutuuse ekizimbe kino mukyetegereze nnyo. Waliwo omuntu gwe bagamba nti nannyini waakyo, naye ng'omuntu oyo bamwogerera nnyo ennaku zino bagamba nti ye nannyini waakyo, naye tujja bigendamu ebyo, tujja bigendamu ekyo ekizimbe ekyo. Then n'ekkubo nga bwe muliraba ligenda Makerere gye ligenda, then eri eridda ku Bakuli, then wano tugenda Kasubi. Nabagambe vidiyo ey'olwaleero y'abantu abatugamba tebakwatireko Kasubi, oluguudo lw'e Kasubi ng'ova ku Lubiri bikyala bikyatukuttemu ne bituta. Tujja kuba tweyongerayo vidiyo zaffe tutera zikwata lwa Sande lwakuba abantu babeera batono. Kati wano ffe tubala nti abantu batono naye nga wano omuntu abeera nga mungi nnyo. So obubbi n'obukodyo obuli mu kugula amataka bwo buyitirivu bungi e Uganda. Omuntu obeeraawo oyina ekyapa naye ogenda okutuuka ng'oli Manelenda aveeri nti ennyumba nagiwolerako ssente. Mukitegeera ng'agamba agiwolerako ssente. So mulina okubeera nga muli very careful. Very careful nga mugula, otherwise okiyingira. Tuli mu Nakulabye tugende tugwe Kasubi. Nakulabye tugende tugwe e Kasubi. Then ne story y'aba Manelenda naye erijja lulala. Wabba endagaano gye bakozesa bagamba nti otunze. Nakulabye bweti bweri. Tutuuse ku wali Kasubi obugundi Kasubi Tombs. Enguudo zibadde zigezeddwako okubeera nga zikolebwa bitundu ebimu, batusabe n'ebitundu ebirala bijje kubeera nga bonna bakola. Tutuuse mu Kasubi, yatusaba vidiyo ya Kasubi eno. In fact yali Hamza gwe watusaba vidiyo eno ye noga tukwateko okuva ku Lubiri okugenda e Kasubi. Oyima road olaba Kasubi Tombs oba Kasubi Tombs, Makerere, Kawaala, bw'oba ogenda e Kawaala wa Pastor Yiga oba okukwata kikubo ekyo. Tugenda okubeera nga tukwata ekikubo ky'e Kawaala.
kugenda okukwata. So amasiro g'e Kasubi gali awo, bannanansi bwe bali. Nanansi ezo nazo ziba zigula omutwalo gumu oba bazitunda omutwalo gumu. So wano Kasubi omuntu avudde mu Uganda emyaka nga 65 mabega sibo tebwagireka. Baana bakola ab'ennyaanya baabo, ab'ennanansi, ow'ebikajjo wuuyo awo. Tuli Kasubi ku bitaala. Ab'obutunda bwa buli kimu, fruits ozifuna wano bw'obeera mu jaamu. Bajja bakuba muli ango, ab'ebikajjo, nanansi, nnyaanya, butunda. Bitaala bitutadde. Katuyite Kawaala. Banajjukira wewaali akatale ke Kasubi wano kebaasengula, baali tebaagala naye era obalaba batera ne bakomaakomawo. Abantu b'obutale abo bali complicated. Gy'obateeka babeera tebaagalayo, bo baagala gye baagala. Batugezezzaako okubeera nga tufunayo abantu, ye n'ava eri n'agamba nti kankole wano akatale, n'awaayo ettaka, naye ogenda okulaba nga tebagenze mu butale obwo. Tuli Kawaala kaakati, Kawaala 2. Tuli mu Kawaala bw'ati bw'afaanana naye baamuyiwa. Kasubi, Kawaala, amanyi ebyalo bino bigana ne byekwatagana. Naye bwe twogera e Kawaala, omuntu anzijira mu mutwe ye Pasita Yiga. Pasita Yiga kuba yali musajja ng'asanyusa, yali pasita naye ng'asanyusa. Kiki ogifa teweerabidde? Oba wali wa ddiini ki oba wali wa ddiini ki, walina okulaba puroguramu eyo ng'enyuma ng'esesa. Ffe tujja kugamba nti Katonda amusonyiwa ebibi byonna ebyamusobako. Kawaala bw'ati bw'ali. Pharmacy. Kawaala Nursery and Primary School. Eriawo Hamza yatusaba. Nakulabye Mengo Lubiri Kawaala mu vidiyo yo. Chaki ya Pasita Yiga yiri wali waggulu. Oza twaligenzeeyokko. Musajja oyo yali asanyusa. Ndowooza mu bapasita bonna tewali pasita gwe baali baagaddeko okulindirira okuwuliriza puroguramu ze nga Pasita Yiga. Waye yali freestyler.
so tugamba nti Pastor Yiga w'ommula mirembe. Kawaala Health Center eri wano yiyawo. Then the police ye Kawaala yeyawo. Waliwo emiti wano gye bagamba nti tebagitema, simanyi bw'ogutema okeera enkya guzzeewo. Ebintu ebyo tukyameko wa Pastor Yiga ku kyaki ye, kuba nkimanyi Pastor Yiga yalina abawagizi bangi, oba abaali abantu bamwagala baali bangi nnyo. Tukyameko ku kyaki ye. Abantu abaali bamwagala baali bangi nnyo. Eyo kyaki eyo gy'olaba eyo ya Pastor Yiga yiyawo. Yiyawo kuba bwe yavaawo bweri bweri. Gyetoloola yonna. Atuddeyo Kawaala bw'ati bwafaanana. Atuddeyo ku Pastor kyaki ya Pastor Yiga, tuyongera okugikwatamu we tujja okukomaawo. Tukwate kyaki ya Pastor Yiga wano kwe tugenda okukomekkereza. Kyaki ya Pastor Yiga yiyawo. Kati ekuliwa Pastor Jengo bwetyo bwefaanana. Ekuliwa Pastor Jengo. Kawaala Revival Church ya Pastor Yiga.